People power, our power. Banaye munatusonyiwa okubapakusa kubanga omukulu Sebata abadde wanayimba nze ndi musajja anyumirwa kadongo kamu ate era mmanyi omugaso gwa kadongo kamu eri obulamu bw'omuntu. Sebo muganda wange ng'ogenda ekyaggwe oyitirako ewa Kafeero naye ate newaffe ebuddu tulina omusajja abantu bano bwe simubaweemu bayinza obutamutegeera. Okuva awaka nabadde nkimanyi timulinze nnya nti nabamanyiza okubawaayo eby'omuddiriŋŋano. Nina omuntu oba abalabi mulowooza ki gubangako oba omunene wadde negubaako amasiga mwandirowoozezza nti byebifo mubeera ebinyuvu byenfumbukula. Asaana atendwe Mukama yankola ng'ayagala nanjoyoota. Waliyo abanyiiza embalaba bunneewaanye ennyo naawe bw'olivaamu ebikulu lyewaana lulu. Bakama bange kaakati nsaba muteeka emitima. Omanyi biri byo naleka eby'ebitaano bye nali nnoonya ku luli ate nga n'eyabifuna yajulira ye Sebinanga ne gye yaviira tewali yamanyaayo. People power, our power. Basebo ne banyabo Yenze, Kiruluta, Yusufu, Junior, Nkeretanyi gye batega amenvu n'eryo ebibombo. Yenze omubaka owa parliament akiikirira abantu ba Kalungu East Constituency. Omuganda agamba omuliraano gwokya bbiri. Nze tusalaganira wali mu Matanga Ebutende ne muganda wange mukulu wange Lubowa Sebinajja aviira. Naye njagala okukozesa omukisa guno okwebaza abantu ba Nnyendo Mukungwe abaalaba embala y'omusajja Sebina gy'aviira. Abadde tannalowooza Sebina kyali ab'ekyaggwe Ssebumasolo kaddayo bagambe nti bwentuuse eri owenjogera embi ayinza okugamba kifuufu oba ow'ebirimi asobola okugamba zino sisirabangako. Era abadde tamanyi Sebina maanyi gaalina olwaleero agategedde. Naye ekyo si kikye yekka. Kyova olaba wenja okwebaliza omukyala omuvubi eyayingira ennyanja gye bayita Buddu, omukyala Honorable Namayanja. Field Commander waffe mu Greater Masaka bwe yayingira ennyanja Buddu yagenda n'agamba President Kyagulanyi nedda baba oli akuliddemu olukwe mu nnyanja yaffe tukyalinamu ebyennyanja bye bayita birukwata. Lukwata ogimanyi? Lukwata ogimanyi? Lukwata gye bayita shark fish. Mumanyi shark? Eno bagiyita lukwata egenda okukwata ababbi ow'ebitaano kuba ye Sebina aliraanye ba bitaano aba bakwata bukwasibwa ati n'abakola ki? Ng'erinnya lye bwe liri Lubowa genda obowa ababbi ate engeri gy'olinga eggwe Shadow Minister of Finance. Eggwanga lyaffe Uganda mu abantu ba Nnyendo Mukungwe njagala mukitegeere buli muntu ali wano abanjibwa miliyoni 3. Olw'ensonga tubanjibwa triliyoni 126 nga mu mwaka gumu okuva 2024 mpaka 2025 Uganda yayongerako ku bbanja lyayo obutabalika oba triliyoni 20. Naye obuzibu buli bumu. Eggwanga twaddira ne tulowooza n'abantu abamu ne balowooza nti ekyennyanja kikyali kiramu, kumbe omutwe gwavunda. Ekyennyanja omutwe gwakola ki? Omutwe gwakola ki? Ekigenda okununula eggwanga lyaffe lino kiri kimu. Mwe bannayuganda mmwe bwe muneegatta awamu ne mugatta eddoboozi ne mugamba nti kimala tugenda kufuna Uganda empya. Abaana ba wano temuba na katengo, ekiyisibye enkyukakyuka ke katengo, batufuuka bumbula lwa katengo nga betutya ate be basinga okubeera n'akatengo. Abasajja abo batiitiizi naye bwe tuneegatta awamu nga tumututaddemu obwesige tugenda kugatta amaloboozi gammwe n'agaffe. Uganda empya si lufumo, Uganda empya kirooto ekirina okutuukirira
ng'agenda otutuusaayo ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nga maliriza basebo ne banyabo, muganda wange Sebina Javiira, nsaba okukugamba bino. Ffe tuyinza okuba abato kuggwe, otusingako obukugu mu byenfuna, tutambula naawe, era nkwebaza okubeera ng'obadde otuteekateeka n'okutulungamya mu nsonga ezimu naddala n'ezikwatagana n'ebyenfuna. Naye bantu bano essuubi lyabwe teriri mu bantu nga ffe, libali mu myoyo gyaffe egikkiririza mu ebyo bye bakkiririzaamu, nga singa twawukana najjo kye gigamba tujja kuba nga n'obuntu obutulimu bujja kuba bufudde era tebajja kuddamu kutuwagira. Ne babaka bannange njagala okubagamba tugume abantu bano essuubi lye batulinamu lingi. Eddoboozi lyammwe tetujja kubatiiririra, eddoboozi lyammwe tujja kulituusa era tujja kubalwanirira kuba ffe batono naye ate ffe be mulinamu essuubi. Babaka 529 NUP inayo ababaka 48 bokka. Kati kani imagine awo ratio ya 48 bwogabizaamu awo Shamimu namba sansingako ku bya mathematics amanyi awo ratio mmeka. Kitegeeza nti ffe batono. Kitegeeza ki? Mutuwe obudde mutukkiririzeemu buli kye tukoze ekirungi mu kisiime, bwe tukoze obubi tubasaba mutugayidinge. Neyanziza nnyo neyanzege ku lwa Katonda n'ensi yange. Ayi Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Tumuwe engalo ez'amaanyi mukkirize mu kaseera kano.